Bo abatuuze okuva mu kito ekisangibwa ebweyogerere mu disitulikiti y'e Wakiso balumbiddwa ebikunga bano bagamba nti bibabuzizzaako embiibya wabula nga bagezaako n'okubifuuyira wabula nga bino byeyongera kugimuka bugimusi. Wano ekitongole ekya Rotary Club of Bweyogerere kibadduukiridde ne kitandika okufuuyira ebiku bino nju ku nju nga bagamba nti oboolyawo bakufuna ku buweerero. Beereyo gye mutandise okugaa nti mutuyamba okufuuyira ebiku bino ejja kutuyamba kubanga eddagala lye tugula ebiku tebifa naye muba muleese eddagala nga lya ddala awo tubaagadde nnyo mulimu gugende mu maaso kuba ebiku bifuuse ensonga nedda si bukyafu osanga omuntu ng'ennyumba ye teri mu kasasiro yenna naye ng'ebiku bimusumbuwa. Tulina ebiku mu mayumba gaffe nga bireetebwa abaana baffe abava mu bisulo. Lwe bakomawo okuva mu bisulo bajja n'ebiku kyandi tuyambyeko n'ab'amasomero senga nabo bafuuyira mu naddala ddoomu z'abalenzi. Tukubiriza ab'amasomero oluwummula lwonna babeera nga bali mu luwummula babeere nga nabo bafuuyira ebisulo byabwe ne classrooms okuba nga bakola ki nga bifuuyire. Mu katundu kaffe bayitawo mu busigiri naye mutuyambye nnyo okujja ne mutufuuyirako ebiku. Ebiku bibadde bituluma nnyo. Emmese nazo tuzirina nnyingi naye emmese n'ebiyenje n'ebiku. Batuyambye kinene era tweyanziza nnyo mwebalire ddala.